Amnesty batoba feje bayifunye bamachete ekisookera ddala wazuusewo ekibiina ekitakyawakanyizibwa kyebayita bali ekibiina kyabayika ekiyitibwa bali mu Uganda bali yes rebel group ngebadde yekera government yes bamachete mubadde nga abalwanyi jukira bw'osaba Amnesty ogera ku kamanda w'ekibiina ekyo baani abakuwandika history ogiwa muwandiikibwa otya ani yali kamanda ebyokulwanyisa ani yabikuwa byonna owandiika kati bano ebintu bino babitegeera nga tebana babigendamu wanda bange ekyobulabe nnyo ekibiina ekyo ate commission gundi ebako baloya ebakubuulira badvisor yes badvisor kati ze kinneewuunyisa kansolo Bongoya Sauda Madada bafuna bayingira kituta pre-bargain ekanyanya kooti yabanenya bona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nyina Honorable Munyagwa Mubaraka Serunga ye president wa Common Man's Party tugenda kwogera naye ebigambo ku nsonga ezitambula mu ggwanga eryaffe erya Uganda agenda kubuuza tunatandika program sabo tukwaniriza nsaba obuuze ku bantu abatulaba mbalamusiza mwebale kubeera ku mukutu guno gwa MS Media naffe kwetubatuusizaako ebipya ebyakagwawo kale Honorable nya tutandikire ku kisonyiwo ekyasonyiddwa bamachete bwabadde banyumya machete wadde banyumya yagambye nti babawadde amnesty naye kati nga gwe buli munamateeka njagala osooka otwawulira ebigambo bino bisatu amnesty presidential pardon ne pre-bargain ate nsaba abatabitegeera balekerawo okubyogerako abatabitegeera babirekerawo okubyogerako boogere ku bye bategeera omanyi mu nsi muno abantu batamanyi baba n'emirembe nga tomanyi naye omuntu amanyi taba na mirembe kuba buli kimu akinoonyerezaako tuyina pre-bargain nga bwogambye tuyina pardon tuyina ne amnesty pre-bargain bargain kiringa okulamuza okuteeseza mu musango n'okkiriza you bargain n'okkiriza nti wannaye muŋŋambire prosecution oba DPP nti omusango naguzza naye nzikirize wali ampe ekibonerezo ekisaamusaamu neera erina amateeka agagifuga mangi naye okujabulajabula yo gwe omuwawaabirwa olina kusooka kukkiriza kugamba nti omusango ndi ready okukkiriza nti omusango nagukola ki naguzza then nemuteesa ku kibonerezo ekiba kibadde kya myaka 10 bampe myaka 3 olina agamba tukusibe atukuweena nti abana mumpe ebiri biba byakuteesa bwe muteesa ne mukola n'endagaano nga balina kyemugula yes endagaano eyo neetwalibwa mu kooti ekyo bayita pre-bargain waliwo kyetuyita presidential pardon eyasobola kyekisonyiwo president alina kituyita mu ssemateeka the prerogative of mercy yalina yekka mu Uganda wano obuyinza obuta omuntu kooti gwesalidde yekka not even court nawe bata sebuufu owa payini kooti katola high court wemala okusalira ate omulamuzi akusalira tayizaga naye nkusonyiye ng'amaze okusalira emyaka 3 ate naye juzi nakusalidde nti emyaka 3 naye kati era onkomyewo nerowoozeza nkusonyiye mu mugyeeyo no omulamuzi wamala okusalira omusango bafuuse kyetuyita functus official abatakyalina buyinza kudda ku musango gwadde okukwata ku fayiro yaago waati kiba kiwedde abakusalidde okujja nga waliwo application endala ebimeruseewo mu musango ogwo naye ate ziri very clear so kati omulamuzi bw'asala omusango atakyalina buyinza omusibe gwatadde Ruzira gwasalidde kumugjayo omuntu yekka alina obuyinza obujja omusibe Ruzira gwe basalidde president ayita mweri prerogative abookero amuta ne bwagamba Ruzira ekala bagula obuguzi bati buli omu n'afuluma ye president eyo pardon asojiwa
omuntu ayayise mu pre-bargain oba omuntu gwe basalidde bali mu pre-bargain oyinza okusalira emyaka 2 mu kifo kye 10 ya naye the president era n'agamba n'egyo ebiri ngikusonyiye obufunze n'akuwa pardon. Yes, kyengambira nti abantu abamu babayita bamwogeza butamanya. Bw'ogamba nti abaana kabafulume ekkomera kiniga gamba mwana wo nti akaveeyo adde ewaka. Omwana akaveewo ekisajja adde ewaka naye nga azze n'Ebola mwena agenda kubatta nga badde yafumbirwa anobye omusajja ba yafa Ebola omwana anobyeyoga omwana wange kadde ewaka ndaba wano waabwe kitegeeza omuleeta waka oba omutwala mu karantini kyebayita amnesty kintu kizibu nnyo nti kitwaliramu ono agifunye n'abatagifunye. ako katuddiremu Amnesty etwaliramu ono agifunye n'abamu ku batembanyi nga mwe temwabaddeyo mu kusaba Amnesty. Amnesty bagiwa abantu babadde mu buyeekera active combat nga badde ayekera gavumenti. Exactly. Nero omuntu asaba Amnesty etteeka lya Amnesty Act limuyita reporter. Ekimuyisa reporter nti avudde mu kuyeekera ne reportinga eri abalina obuyinza. Ekyokubiri nti already n'okuriportinga okuwa amawulire ku bali babadde ayeekera nabo. Bali banne ye Amnesty. Nga kinene ate. Exactly. Amnesty tebagikaka. Bwogisaba. Tebakulimba. Bw'otuukirira akulira amakomera n'omugamba you confess. N'ogamba amazima ebintu ebituvunaanibwa twabikola. Ne twabikola biti kati yo amakomera yayawula n'awulira naga nti buno buyeekera kangende kantegeza Amnesty Commission ne bamuwa form application form ne bagikuleetera n'ogijjuza kigambo ku kigambo. Nze Kamanda Machete, nze Kamanda Matiani, also known as Zamatia, also known as Kamanda Machete. Abadde ali ku ddaala bw'eriti mu kibiina ekiyitibwa bali rebel group nga kirwanyisa gavumenti okugijjako nga mbadde nyina ebyokulwanyisa bomu 2 emmundu n'amasasi 10 naye nkedde ku makya neewaddeyo eri ab'obuyinza nga 1 nejjusa okukeera ku makya nwanyisa gavumenti eyo. Ekyokubiri nga ndi neewaddeyo ate nga nsuubiza okuwa gavumenti amawulire gonna agakwata ku kibiina ekyo kyembadde njekera nakyo n'okugiyamba okukisaanyaawo. Ebintu byenzijuza eno n'ebirala bingi byenzijuza waggulu eno byonna mbijjuzizza ntegeera bulungi gasikakiddwa n'osayininga. Kati foomu eno bagyeta ku Amnesty Commission. Amnesty tegabibwa muntu omu. Amnesty luba lukiiko nga bula Human Rights Commission. Amnesty Commission nayo lukiiko etuula neyitamu negamba subira ono abadde muyeekera wota muyeekera tebagikuwa kuba bamanyi nti oyinza okuba obadde mubbi ng'obbisa mundu ne weeyita omuyeekera bamala kukola dudi ne balana obujulizi. Amnesty bagikuwa kuliko ebigendera kuliko ebyenfuna. Amnesty yes, omuntu aweweddwa Amnesty awewa certificate naye alina okumuyamba addemu afune obulamu obutaddamu mu bikolwa biri. Bakubuuza nti osobola kukola mulimu ki ntukuwoza mmotoka n'okuwa sente ezipangisa washing bay ne sente ezigula ebbomba eyoza. Ye Amnesty olina ennyumba nti nene ne bakuwa amabaati ne bakuwa seminti. Amnesty kuliko ebyenfuna ebijjirako kakati ate nga kinene ekyo. Exactly kyenagambye nti ebintu ebimu bannaffe baganda ffe mufuzi nojjemu okwogeza obutamanya sooka otegeera ekyoyogerako. Ate nze mpanya abantu amagezi oba oyogera ku kintu ekirimu etteeka sooka osome etteeka. Toyogera ng'ayogera ku nnyimbe bw'osekaaseka bw'oyogera ng'ayogera ku nnyimbe. Kino ekintu kirimu obulamu bw'abantu oyogera ng'ayogera ku nnyimbe. Kakati bw'otunuulira Amnesty bato baffe gye bayefunye bamachete ekisookera ddala
wazusewo ekibiina ekitakyawakanyizibwa kyebayita bali ekibiina kyabaleka ekiyitibwa bali mu Uganda. Bali Yes, rebel group ngebadde yekera government. Yes, bamakete mubadde nga abalwanyi. Jukira bwoba osaba Amnesty oyogera ku kamanda w'ekibiina ekyo baani abakuwandika history ogiwa muwandiikibwa otya, ani yali kamanda, ebyokulwanyisa ani yabikuwa, byonna owandiika. Kati bano ebintu bino babitegeera nga tebana babigendamu. Wanda bange ekyobulabe nnyo ekibiina ekyo. Ate commission ebako gundi ebako baloya ebakubuulira. Badvisor. Yes, badvisor. Kati ze kinneewuunyisa Council Bongoya Sauda Madada bafuna bayingira kituta pre-bargain ekanyanya kooti yabanenya naga bayingidde pre-bargain tubaganye tubakiriza emisango ne bagenda maaso ne bakiriza ki emisango ngalaga si musanyufu ate nga ye lawyer yakkiriza ate abaana bano lwaki tyanenya abaana ba Amnesty kuba kiri kye kinene. Yes, Amnesty bakulu gye bafunye erimu ebintu nga bisatu. Wano basanyufu nobatunulira mu maaso basanyufu bo basanyufu. Number 2 eina ekibiina ky'obuyekera kirera tadde ku record ekiriwo ekigenda mu maaso ate gavumenti bakulimba bane bataddemu amanya mangi nga bakamanda nga baki byobatayinza kubuulira nebo basala obulago. So buli omu kizo kubanga aliwo abali mu bulabe abantu bonna abali bafunye ku Amnesty muso okunjulira majority y'abantu abali bafunye Amnesty ya ADF era ya Konyi West Nile Bank Front yaba ali bamuze bona bamaliriza bakolera CMI ngaba agent ba government kubanga oba weeyamye nja kuwa amawulire gonna agansabibwa ku kibiina ekyo. Kakati abatulaba njagala kitegeere tumaze okweteeba nti gavumenti ojja kulabayo ng'erese fayiro ng'erina abakungu beekutte nga bakyajingibwa okubeera nga batandika ekibiina ky'abali Rebel Group. Kyembagambidde nti ebintu ebimu bwe biwulyangamu etteeka mbasaba n'oba toli looya amateeka n'oba toli looya osobola ogasoma okusoma etteeka n'olaba kirigamba lwakuba amateeka galina kituyita rules of statutory interpretation bweba constitution tulina rules of constitutional interpretation. Etteeka lyetaaga ng'omanyi okulitaputa etteeka tebalisoma nga Bayibuli oba Kulaani ate nga nazo ziyina engeri gye bazitaputa. Etteeka liyina engeri gy'olina olitaputa okutegeera obulungi ekintu. Exactly. So njagala okubategeeza Amnesty si kintu kyangu nti abaana bafunye Amnesty na mbaisonywe abaana mbave kuteri abayinako obuzibu. Lwaki twayogera ku Sauda Madada? Lwaki twalemera ku bamahaidi? Mubalambika mu ngeri y'amateeka. Tubaga mwatomedde. Bw'oba tonafuna certificate ng'osogamba bannaye kino tukireke nze leero zina nkole pre-bargain ky'oba okola. Kubanga bwe bavaayo batuukira ku kitebe kya NUP mu press conference eyakasammeme naye nga buli omu wakwatonza agamba tukyali bagumu tukyalwanyisa gavumenti eno eyanakyemalira tujja kulaba n'ebirala tujja kulaba ebinaddira naye mujja kukijjukira mu myaka ebiri oba gumu nti munyago yakitugamba kino nti kino ekibiina kyebayita bali waliwo bagenda okukwatirako. Kati abakulu mu kibiina bino bisobola okuba nga byaliwo nga bigenda mu maaso byonna nga tebamanyi. Abamu bamanyi abamu tebamanyi abamu tebaagala kumanya. Abamu bamanyi abamu tebamanyi abamu tebaagala kumanya. Wali obaddekaawo nga olina obutamanya nga bulinye levo nti naye bakubula ekirabo n'omutaayo nk'owakana. Tulaba nga bantu bwe batyo. Nupu einaku nakugamba nupu einaku egenda mu maaso munda nera project ezijja okujja nga zirimu abakungu abamukubisa balala so bo bano basigaze ekibiina. So mbadde nsaba ebya Amnesty tubikomyawo tuleke kutaganjula nnyo bintu by'abakulu. So munnabyabufuzi ng'asibiddwa akabanga akawera ku presidential pardon Amnesty ne pre-bargain at least yaligenze kuki gundi pre-bargain
yaligenze ku pre-bargain bwana yote bakubuka kuliza just okiriza bukiriza kutesa na state biki nokiriza sekononde budde yeri mateeka ekirizibwa ate nga teriko okukuliza obungi naye nomala kweyita muyeekera okugikuwa omala kweyita muyeekera kitegeeza security agencies zo zisigala zikulondoola of course ate era musigala muwuliziganya nazo of course Amnesty Commission bwebegaba Amnesty yebuza ku security agencies ne agents ba security ono byayogera bituufu ekibiina gye ekiri kati bano ne banoonyereza kubanga bamanyi naawe ojja kutemula abantu ng'okero weyita omuyeekera osabe pardon akodyo kawuli osaba Amnesty akodyo kawulira kati butakwata okero kusaba Amnesty basoka kunoonyerezako kakasa nti kituufu oli muyeekera kakati kyenyagamba tegeeza nti bamuhawu bana abakulu bamachete ne baani ng'ovudde ku bino ebyokujja okuwaga obuwazi awo ku office balina emboozi nnene nnyo gye batasobola kwogera waliwo n'abeewuunyiza machete enfuluma gye yafulumimu ng'akaviiri ensala gyakasazeemu si ya bulijjo si nsala n'obukulu bw'enviiri teri yali avudde mu prison ng'aziyina ku mutwe so bw'osima n'osima oyinza osoggola bingi kuba machete bano walaba Lukwago yasobola okulabika mu kooti yajja omutwe okukolokosenga kati bayinza okukolokota Lukwago gwe machete n'ovaayo n'enviiri enkulu bweziti ate mu bonna beetegereze yabadde nazo mu bonna atabadde neat mu face ng'omulaba muntu tabadde mu kunyigirizibwa kungi alinga ayitamu ne kasawuna oyo ayinza okuba abadde alekebwa mu ndekebwa eyo erabika obulungi because adde asisinkana abakulu abawa information kuteesa Amnesty tebigwera luzira fulumamuko balina okuteeka mu kimotoka ne bakuvuga ofulumamuko nabo bikanyizibwa Amnesty si beiru ndegwera mu kooti wali Amnesty kintu kinene nteeseganya ne weewaayo n'osuubiza nagamba kale nga bw'oyogedde ekyo bwenyini n'osayininga yes neera bwe batunuulira ensusu zaabwe teziringa bano bannaabwe abalala zo teziringa zino z'abannaabwe so kyekyo and I hear people bamachete bamuwalana tumuwalanira ki waliwo abakadde bagamba muno machete bamumuwalana waliwo boogera newalomulanga ayugira machete naye nga gamazima akkiriza oba abaana waliwo yaba advisinze kibayingiza kyonna yabakoze bubi omuntu yena ayingiza abaana bamachete mu kintu kya Amnesty yabakoze bubi yes so atulaba natuwuliriza ndowooza otegedde pre-bargain presidential pardon ne Amnesty ndowooza kati bakitegedde bulungi nnyo olwo nalaba machete nga kamafe batuwadde Amnesty ne tufuluma kati ng'abantu abasinga balowooza nti baabasonyiye ne bafuluma naye obukwakkulizo obwo buyitirivu era obukwakkulizo nga bw'oyogedde buyinza okutandika okutwala abamu abatinitini ab'ekibiina Honorable Ibrahim Ssemujju kati ekyo kinyonyola bulungi lwaki yamyansa olwaleero kati asinziira ku mukutu ogwa TikTok kwayogerera ensonga nga bannaye ekisooka yakkiriza nti ali mu buwaŋŋanguse kibi nnyo ekyokubiri n'asaba buli munnayuganda yerwaneko okusobola okufuna enkyukakyuka abamu ne balabanga Ssemujju abamazeemu amaanyi nti gwabadde balabanga komanda ate kati yadduse yagamba nti kati buli omu yerwaneko bati sitegeera nga bagamba kibbo nti Ssemujju afe nga Yesu afe nga Yesu wano afune ki nga bamunyago bwe bali wano ine nange mbeera nga oluusi tomanya ndi wano naye nga nange bwembaza kati afune ki mwe muli mulungi muli musawuna muliwa nga gamba Ssemujju akamazeemu amaanyi gukola kyabadde akola Ssemujju nawe kikole kati abamu bagamba nti omuntu watabeera mubaka wa palamenti tasobola kulwanirira bannansi ate lwaki George Musie tabalwanirira George simanyi ye tebamwogerako tulange bankuzimbangako akayumba ati wava ku MP lwaki wateekawo tabalwanirira lwaki George Musie tabalwanirira lwaki Ssemujju naye nga kyali kyabwenkanya Ssemujju okufuluma but it is right walinawo omulimu gw'omuwadde wano gwe yali akola
Semujungo je kubaka parliament yana mirimu gya sola lwaki bagamba zikolera wano wokka koye kansi to come from right ye gwe semujja kubuuza gy'osulewo lwaki yoyagala okumanya gy'abeera nanti abadde mubaka waffe ng'akiikidde abadde akyali takyali tolina mubaka George Musisi ebyo byonna Ssemujju yadde akola George Musisi abikole kubanga beekira balaba nti George ali better exactly kakiringa kukwata musambi ng'olina namba 9 n'omugamba vaayo nteekeo sabusi gwali Katebe lwaki toteebayo goolo nzabeko mpi baali bakanditako akajjaji naye nga mwete mumanyiira mugende mpola akyayogera ku nsonga zaffe n'ambulensi wazijjawo katubona n'omuntu ne wakubira tokwata nze ndi memba wa paliamenti naye wanyiga nnyo kati ambulance bangamba nti n'amazzi ge wali ogabye mu butale gonna obupipa wabujjamu wali oganasigaye nga sula biru ya national water wali balekedde obupipa ateri yabijjawo neera bwe ziri ne taapu naye benyini babyetwaliye okulunda enko kade kifupa okikadde okitwalewa ye bali bakuba propaganda naye Munyagwa yabijjeeyo bamukubye akalo naye nzoloza ebindya ebyo tebindya nze bannakampi bamanyi nti Munyagwa ali awo yeevaako naye yeevaako naye kasaba bagamba bagwamu amaanyi kasaba bagamba nti gwe tewali kifo kirala kyosobola kwesimba mu Uganda okujjako obwa president nkuddiramu naye amaanyi ne gabagwamu bannayuganda balina akamanyiiro omusajja omujje ku bwemupi kati bwagasigale ngaakola emirimu gya bwemupi bwera kikola sensi tekikola siri MP nga basigala ngokola ng'MP tukubwira amasimu gakwate ambulance ogitekemu amafuta brave omusasule mukyala agenda kuzaala mbovu waki tukubwira MP gwalonda kubira MP kati okutuma Ssemujju emirimu gya MP oba olimba but Ssemujju okumyansa tekiraga bulazi nti Uganda right ye kubeera wayagala munsi naye nga gami talimu ekizairo that's okay ayinza okuba yadde alabula mbwe buli mumatiga nga yina mu threatening nadduka abamu bamulabe nga atali mugumu then mwe mulage obugumu anti kyagambye kati mwabagumu kubanga bamukomeredde nnyo anti yagambye okusinga okukomerera George ali kugulaawo anti akugambye kati George Musisi Ssemujju George Musisi alaga obugumu naye kati obadde okimanyi nti ababusiro East bo batandise okukaba mbu banoonya omubaka waabwe Magola tebamulabako simanyi bwe kiri bwe bakaaba kati ate batandise okwejusaga kale singa twalonda ow'ekitiibwa Seggona singa kati ye ajja kole mu constituency saabalonzi beevu zaabwe z'abalonzi abaganda bakyamuka abaganda tukyamuka abaganda ataliwo yaba omutu ataliwo yaba omulungi aliwo abamubi kati onaleba njagala tugendeko Masaka Masaka ng'eyaka omuliro naye omusajja bamwita Rogers Bulegeya kyanza butalwana ng'ayise press conference kyatayogedde nammere nga tekiriiwo naye kyeneewuunya bwe ziba nga ssente yali entabiro ziri ssente z'emmwanyi nga zasasulwa State House lwaki bano bakyakuma omuliro nammere ekimukubya nammere we Ssekanyonyi Masaka ine ekyalo bakiyita Ssekanyonyi kyekisinga okuba ekyalo ekinene awo abona Bafalida Nakazibwe baani bona gye bazaalibwa ekikubya nammere yakula bamulaba kati abantu bokulanga bakulaba bw'obaako kyofuuse abamu kibayisa bubi abamu tasoboka kukkiriza abamu olwokuba bamanyi hisitole oluusi omulungi n'omubi balaba nga tosaanidde nammere bwe yabeera MP n'abeera minisita mubenaremu ya Masaka n'aba kati nga yabasukkulumyeko nga yafunye ne proximity eri president minisita yekka yakafuna obwa minisita nga bakamulonda emyezi 2 ne proximity ngafunye proximity ku president eri very close kakati ekyo mwenaremu kitakuleeta entalo balina okukuba yes kubanga bangi boba olinyidde mu luwombo president babadde anoonya abadde omulaba kubanga Masaka ebadde area ya opposition okumala akabanga kati mu kubeera area ya opposition okumala akabanga baali tebasuubira nti omuntu ayinza okuwangula Masaka district ayinza kubanga bwolaba nammere Masaka city anti ya district kati waliwo district ne city omuntu ayinza okuwangula ekibuga Masaka ayinza kubanga nammere balinamu entalo zaabwe nga bamulabanga rank eya wansi abalala ntalo kuze balina nammere asikire ne za taata we
buli ali akuba sempija ne namera tayinza kuleka namere. That's also another one. Kakati entalo ezimu ziva Kampala mu PLU versus NRM. Waliwo aba NRM abatagala PLU. Bamanyi bakola banji bayitirivu banji n'aba PLU banji abatagala NRM. Teyita NRM stock empya. Aba PLU bo bakolaga nti NRM eremeddwa tulina kujiyubula efuke PLU tulina kweyubula ate gwe nammere weyita NRM stock empya olinga agiremezaawo. There's a problem. Wana nabi Minister Balamu ngayingide ne mu nsonga za taata wa nammere ez'ettaka musimanya alina abantu bagoba ku ttaka biki ningamba kakati Balamu atandise okuvuga akataka bw'atyo. Minister of Government ayingide ne mu nsonga z'ettaka zentalo bwe ziba PLU yo yagira ku kaadi ya kulwanyisa nguzi kwezimbira ekintu kyayo nera project ya Balamu ekintu kyalimu si kya Balamu project ya PLU ekyo Balamu kyalimu kati project ya PLU ali ku project namba gyakutte kadamere okwagala okusharingako bamulabanga bo atachiri ekyo kanti PLU erwanyisa ki enguzi yayagala credit naye agisharingeko naye abeere basharinge limelight kati yamulonda namuteka ne Balamu yete yakimanya anti yamulonda yali yalonda ne Nantaba ojukira Nantaba nga ayogana president bwati ku simu muzeeyi abantu bali wano yakomawa ekyo kikubya mwenale ngogorobogezi ne muzeeyi ku simu exactly ate kijja kumukubya nammere neba ne mtatenga bisi NRM eri complicated NRM kibina kiri complicated okwogera ogezi no mukulembeze kijja mukubya ekyo dadamu n'okukyogera nti president muzeeyi yantuma kijja mukubya bakubya ne bakube nyumba ne bakufulumya bajja mufulumya tubagala kajanja ako neba naye kakati ndalabe ne Balamu musine esi musanyufu ne Balamu nti agenda malwali etali gundiye yakoze statement bali omunsi kuba yasoka nagendako Embalala mu hospital bwatuukako Embalala mu hospital yina akola ebintu very professional nga bw'omanyi akimanyi nti abasawo peni tegusulwa gitute badde wano endala nagirese mu mmotoka ndowooza Mike leta peni tegusulwa mugamba kwa ku peni leta peni nga bwetwogera bali omunsi nakola yagenda mu ddwaliro ngali very professional ye nga akimanyi nti omusawo asobola nga alina abalwadde bwe bati bwakyogera nako balina okulaba asobola okuwummulamu biki nga takola ambushes zaba ne kamera okuyigira eddwaliro ne kati bano bwe wamu batuuka baga nti loko gavumenti efuga amalwaliro efuga buli kimu so tolina kyoyogera kirala kyonna nedda waliwo amalwaliro agatali ga loko gavumenti referral n'ebirala yes referral hospital kati nga liri ery'ekawempe ery'abakyala naye neera amalwaliro gonna katukutuukira ddala ku health center 3 oba ki gonna gali under the Ministry of Health wekituuka ba district health inspectors bani so waliwo wansi eyo kati nga DEO ayina bya reporting kituufu asobola okukolera wansi wa chairman wa district because ali local government ne DEO abeera under the education service commission headmaster wa primary wadde essomero lya under mu district education service commission yemu omulimu omusomesa wa primary education service commission yemuteeka ku payroll you understand so kati omuntu okuvaayo nakugamba mbu Balamu bwagamba nti local government overlappinga otherwise bantu tebaba na government yantu tebaba na ministers balala bonna kubanga alinga alabisa ne ba minister wala nti tebakola nekola gyakolamu emirimu gye yatuuse Mubende wano nga alina abantu tebamanyi ba president Museveni singa agende Mubende nga bamulabanga omulwanirizi w'eddembe ekitali kibi naye bagenda funa entalo ne ba ministers abalala kubanga balaba overlappinga that is trying to outshine them ne prime minister ajja kuzimba omutima si yani Nabbanja agenda kuzimba omutima agenda kuzimba
Actually Balamu kati akolera ddala nga prime minister. Akolera ddala nga prime minister. Prime minister yate office ye sirise nnyo. Yaweddewo. Yaweddewo Balamu yagiye. Balamu ekintu yakiye. Balamu ekintu yakiye. Bano bakama babe abamuwe emirimu tebasobola mugambako ne bamugamba nti kakati kakkana wano sigala wano bino birekere bano. Gagambye project Balamu gyakolerako. Balamu ebiragiro katashabi. Balamu ebiragiro byakolerako ya PLU. E project ya PLU. So kati agezaako kuyingira Balamu abayingidde PLU. Ideally mu byobufuzi kibakoledde. Mu byobufuzi kibakoledde. PLU yefunyemu. Senguzi. Ate President Museveni yafunyemu ye. Of course na ye afunyemu ne ye kitono. Ye afunyemu ki? Of course President Museveni kyafunyemu. Kyakugamba nze sinze kizibu. Sinze kizibu. Buli kimu nkiteekayo. Kizibu kiri eyo. Bano be babibba. Exactly. Avuddemu nga loser ye opposition. Wakati NRM eri mbuyinza kati alinga official opposition ye PLU. Munnaye. Mumukola kikati ate no kibagambanga opposition ebeera abantu abayina ebifo kati ffe tulina party yaffe ate mwina kifo eri part of the opposition nesi ffe tukulira opposition NUP nera nsinza kuwandiika bbaluwa tugenda kutalaga amalwaliro poliisi nenzikiriza eseka na busesi era kugamangani president wa Common Man's Party bagambye ate amalwaliro ga Common Man's Party. So do waganti leader opposition yagenda ku oversight. Yes, naye kakati opposition tewachali. Ne oversight ya mpoga je yakola ate bangamba ye yamukubya. Akasera akasemba. Ate kakati tolabo kyajijukira kyoyita politics. Opposition balete nzina kuleka Balamu kutambula yekka. Kubana banja lwakuba kati namba jataso agamba ku Balamu yatuka nagamba ne kumpuga namugamba wosonyiwa amalwaliro gavemu. Era mpuga yakoma kasanda yali yakava buyikwe nakome kasanda nadde Kampala. Honorable Munyagwa ndaba Jeno Katumba Wamala ali minister wa works ali agezako kwewozaako nadala ku Mpigi Busega Mpigi express kudireyo oluguudo agezako gamba nti ffe sife twali mu kintu kino yunura n'ebirala kubanga yali authority nga tena we reporting yankubisa je bakubisa mu sente kuva ku bilioni 6 nezituka ku 1.2 trillion okola oluguudo nga nekakati tewali kitambula. Minister Byamukama bwe yatuukayo alinga yasima ebintu bingi okulaga nokola nti waliwo abafuna ebyapa mu Ntobazi ate ebyapa bino nga babijja ku district land ebanga district land board EMPG ne balega ne basikoro kubalwa compensation nga luwangu tubayita ba speculators omantu balinga mu baba ministry balinga mu yunura bamanya oluguudo olugenda okuyita bo bennyini ne bagulawo ne bakolerawo ebyapa mu Ntobazi mu kimu kiba baliyirire yenga ategedde. Yes nga ategedde anti bo baba bamanyi ti oluguudo olujja baba ne plan yalo olugenda kuyita wano ne wano ne wano kati abo bagenda bagulawo awamu bagulawo awamu ne bakolerawo ebyapa. Jesta jana kugulako gwe n'omuguza ng'olowooza nti ono naye mutomezza wano bilioni 6 ne babba endala 6 era kyekiriwo waba waliwo goyaja nagula gunoga musajja namutomeza kati Katumba Wamala kinaina waso kivaamu kuba ndabanga abamutaddeko ekigere ekyamaanyi. Katumba Wamala tabisobola kubanga yali abimanyi kisoboka yunura authority tosobola kujingira gwe minister yali tena we report nga nebyo tabimanya kati lwaki ate bamutaddeko nnyo olukongole essaawa zino balowooza nti yandinoonyereza n'aloope wa president naye minister talina bwamanya ebyo ba PS wa ministry talina bwayinza nakubimanya tosobola so babafi ababa bamunda bamanya nti tosobola minister akoma wamu kuleeta budget mu parliament policy statement kyokka mwatadde mu budget ya yunura yeno parliament nejikkirizo bana jigendeeza naye ogenda maaso abuuze nti mbikola mutya kubanga yunura yalina ba directors yalina ED ne ba directors mu buli department ate nga ED reporting a director wa president so gwe minister batalina kyakwetaaza talina katinga amanga civil aviation authority ena kyetaaza minister of works kuki
kati basobola okumyawo yuno leno ne bagikunya ku nsonga zino eza. Yes, I think Auditor General bajja kubayita kiba kikyataasa oluguudo kati balukubisizaamu emirundi ebiri okuva ku biliyoni 6 okutuuka ku 1.2 trillion. Ate zonna eza Uganda ate nga tewali mulimu gutambula. Ate lwakubeera omwogera ku lumu naye eza Uganda zonna enguudo bwezisinga bwe ziri. Balamu yabakwatawo kubanda bye mukugwa ina enjola gyayolamu abantu awo. Ono abajjako ssente abaguze eddagala nti ye mumuteekeyo. Ono akola kino nti ye mumugambye abadde akola kino ono mumuteekeyo. Ava ku siini ng'ataddeyo abantu nga 8 mu kaduukulu. Bwe abakwatawo. Ideally enguudo za Uganda zonna Katembo oyo mwali. Mu nguudo za Uganda mwali speculation mweri. Banga Man Express eyo. Entebbe Express. Ate abasinga bali ba minister. Katemba yali mungi. Kati bagano bala biliyoni nga 6 ezo ze babala. Ne compensation baba gibaliddeko. Wa President Museveni agamba biliyoni 6 ze zabalwa ku luguudo luno. Nga batebereza ne compensation. Baba kutebereza. Abasajja ne bawoniko olukoba mpaka ku 1.8 trillion. Kati ono Munyagwa njala tuveeko awo. Simanyi tuli mudakika ngambe ka Mike. Okay. Ono Munyagwa. Nalabye omusajja bamuyita Sam Mugumya. Nalabye akatambike nga bakatadde ninga kakambwe nnyo nga bamutugunyiza okutuuka ku level eya waggulu. Oli yebuuza abantu okutaka atambika omusajja ngo baba bafaaki bana bakoze. I think baba bamunda ngagezaako kumuyamba. Nga naye bambi kimuluma. Nga naye kimuluma. Naye nga twandisebe gavumenti eyimbule Sam Mugumya ne Makoha. Waloma yamuyita Makoha. Timuwulirangako. Yali candidate wa PFF ebusi wabwe MP. Kaduka nakawedde. Akawedde bamukwata mu 11. Sam Mugumya Makoha government wandi basabye ebayimbule oba tebayimbudde ebatwale mu kooti ebawozesa. Kireza n'abo abantu abakola ebintu atukanga naye bambi tayagala n'okuba komanda mubaamu abamu nga ba mitima mirungi n'agamondo kamuyambi. Ono Munyagwa nga tumaliriza olunaku olw'eggulu abantu basiimye basiimye amaanyi ge watadde mu shawa olunaku olw'eggulu. Shawa yadda nkwasa ennaku. Shawa nadde mulaba ng'ennaku emuli bubi. Bamuteeka ku live luli yalabika bubi. Yagamba nti oli yakubira maama we n'aweereza akakadde ye n'ateebereza akubira maama we. Yakubira nze. Ate bambi n'afuna omukisa mubi yankubira nvuga. Yakubira ovuga naye nga wamuyamba omukwata era terakwata masimu. Exactly. Kati Shawa yankwasiza eddaku. Nadde ngenda muwa ssente mu kyama naye ngamba kanzimwe mu lwatu. Wekugamba sigo wamukubidde. Nze namukubidde. Ngamba emwesiita Shawa oyo. Tukimale nga njagala naye abantu addemu kukakiro ku mizaani ezitowe. Naye Shawa alina ekizibu kimu asinga kikeni amaanyi gatya n'omumalirivu agalwana. Kubanga Shawa yakula abonaabona ng'asima binya bya ttooyi kwasa nkuwaka emirimu gyomanyi gibeera ewakaawo ngaakana akatuleetera ku mazzi ewaka wenyini ewaabwe famire bwetaba na ssente abaana abalinzi mu bifuudi gwe tewalundako nalunda. Kati Shawa amaanyi agalina naye Shawa ekizibu kyalina kyenamuzuddemu emotional intelligence. Anyiga mangu abula yo busungu buli kumpi ate n'akaaba. Kati kikeni ate ka bigambo bingi kakubisa ebigambo agenda kabuganyi n'empeta ejja kunywamu omusaayi gwemu. Shawa n'agamba ngenda kukuba nekamugamba buli kabeera kamukubisa bigambo. Kati kyentamu olwaliro Shawa agenda mu kikonde kikeni amukasukeyo ebigambo. Shawa ayingire ng'akaaba ng'alina obusungu adume bakube emmome. Kitegeeza ebigambo bino talina bigenderako lwakuba nsigenda kukiraba ekikonde nze sibeera banywa shisha. Sibeera banywa shisha bantu banywa sigala shisha kikigenda okugaana manchi bayita passive smoker. Sibeera wali mukko ate banga nti ate gwasinga okukosebwa ennyo okusinga oli anywa. Bashawa namulako kachikeni kyeni kamugamba simanya taata wo mulema biki n'anyigirawo n'atakaba n'amaziga. Ekintu kyoyinza okuyigina walinga n'okita.
kanzo ngama tato mwali bwati tato kazeeyo kakati waliwo atakaddiwe n'obulema tegeera shawa amanyi omuntu gwadiiringa naye ate kikene ebigambo tebimugwako ayogera nnyo naye kati wano omanyi otataddeyo vidiyo waliwo obamanyi abajerega tikakati Munyagwa atanze kuwagira ba TikTok presidential material kati agenze ku ebyo biki kati Museveni yandise bakasuku bantu mutamanya politics Museveni mwete yabayita wadde gwe tewagenda bantu mutamanya politics kakati nekambuza abantu mulowooza omuntu waba president oba MP afuga baliwa afuga ffe bani abantu mwe